po jako akawuwo naye oluusi bagaana okukola twesanga nga tukalagana ne bukampuni bw'ebikyukuli nga Parliament ejjeeyisa etteeka eriwa gavumenti olukusa okugunjawo ekitongole ekirondoola ebitongole ebirala ebyakakasibwa okukebera omutindo gw'ebintu mu ggwanga ebikolebwa kuno okusobola okututumula Uganda mu by'obusuubuzi erya Accreditation for Conformity Assessment Bill 2018 gavumenti egunjizaawo ekitongole eki Uganda National Accreditation System okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Yayisizza enkola ekakasa nti ebitongole ebikebera omutindo bituukagana n'omutindo gw'eggwanga lyonna. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, minisita y'ebyobusuubuzi n'amakolero Honorable Anna Maria Kyambadde agambye nti wabaddewo okusoomoozebwa kw'ebintu ebitatuukanye na mutindo ku katale ate ne bisangibwa ne bannansi nga bamaze okubikozesa wabula nga kati ekitongole kino kyakulondoola emirimu mu bitongole byonna ebyakwasibwa edda olukusa okulondoola omutindo gw'ebintu gamba nga ekya Uganda National Bureau of Standards sako n'ebirala. Ebintu eddagala ly'ebirime biki naye ate nga waliwo ebitongole ebibiisa kati omuntu yeebuuza biyitawo bitya. Kaakati ekibiina kino kyekikunda ekitongole kino kigenda okuteekawo kyekigenda okusunsula ate bano abasunsula abakebera era kyekikuwa certificate buli mwaka era ebasanga ng'oyinamu ebituli nti ebintu bye byoyisa si bya mutindo awo baba bakubonereza oba certificate ne bagikusyako. Minisita Kyambadde agambye nti obutaba na kitongole kino kibadde kifiiriza Uganda okufuna akatale k'ebintu byayo mu mawanga amalala era ng'onayogedde ne ku mbeera wamu n'ebifo amakolero ga kuno gye gakakalabiza emirimu wabula nga byonna agambye nti biva ku butaba nakalondooza agalondoola. Tebabyonoona bwonoonyi kubanga kakati tebatwesiga twagala tuzimbe confidence oba obwesigwa mu mawanga ago muffe kwaba bagamba bali baleeta ebintu byabwe naye tebalina na kibiina kikebera bibiina kikebera mutindo munfunye so kakati mu kino twagala ebintu byaffe bigende katale si bweru yokka naye nemuli tulina ebisi. Gye buvuddeko gavumenti yatongoza enkola ya Buy Uganda Build Uganda wabula ng'olw'engeri yagadibe nga ly'engembwa etunda omuzigo ebitongole ebirondoozi by'omutindo gw'ebintu gye bikolamu emirimu enkola eno ebadde ekyatambula kasoobo wabula nga kati ekitongole kino ekigunjiddwawo okusinziira ku minisita Kyambadde kyakutunulira ensonda zonna omuli eby'obulimi amakolero amasannyalaze ssaako n'ebirala. Eno bodi eno ekibiina kino ekyakwetteeke kiina tulina committees ez'enjawulo. Akomiti kano k'amasannyalaze, kano kalimagezi, kano ka birime, kano ka byakulya bye bakapakinze. N'olwekyo obukugu bwonna tujja kubanga tulina. Kyokka mu kwogerako ne bannayuganda ku nsonga eno kino bakikubyemu ebituli nga bagamba nti gavumenti we batemaze kumalawo nguzi mu bitongole byayo ekotokedde busa. Lwaki basigala nga ebintu bino bisigala nga biri bwe bityo? Ensonga eri mu nguzi kyokka. So ne bano bagenda okuleeta bajje bweru bajje basomese ebyo byonna byonna kwonoona ssente zaffe za bwereere. The only thing that has got to be done kuteeka strictness ku nguzi ey'abantu bano abagirya ne batukolera ebintu ebitaliiyo. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Oli naakola ebintu bye n'abano abantu abatalina mutima gw'eggwanga n'akola ebintu nga manyi nti si birungi